nti yali afunye ate essimu okuva mu kyalo wabula essimu eno yali mbi nnyo nnyo lwa nsonga baali bamukubidde kumubiikira ate jjajjawe eyali afudde mu kyalo. Bambi mukazi wattu kyali kimukwatako nnyo era kyamukuba wala nnyo 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 era bw'atyo n'atandikirawo n'okaaba amaziga. Era yakwata bukwasi kkubo n'asobola okweyongerayo yeetegeke. Yali afiiriddwa jjajjaawe era wakwata essente n'okola ki n'ozimuwa enkeera era ndowooza olaba yakwata bulungi nnyo essimu ne bamubiikira mukyala wattu mu nnaku ennyingi nnyo n'akaaba n'akulinda n'okomawo enkeera n'okwata ssente n'ozimuwa. Era mukazi wattu mu nnaku ennyingi ennyo baawe yakwata ssente n'azimukwanga olunaku olwo asobole okugenda ate okuziika jjajjaawe mu kyalo. Omukyala agenda aziike era omukyala alibwako ko nga pakinga ebintu bye agenda wa ku mulimu okuziika sola okiwulira. So bambi tulondodde omukyala ono enfunda eziwerera ddala naye njagala nkubuuze neyongerayo mu maaso era okyayagala okumanya ebintu bya mukyala we? Njagala okumanya oyo omukazi, njagala kumanya, tugende mu maaso. Kaakati nno mukyala wo bambi mukazi wattu ali innocent tayina era mukyala okitegedde ddamu era oyogere ddamu. So omukyala ono mukazi wattu tayenda naye ate ebikolwa ebyabeeranga mu nnyumba ebirala nga mukyala si yabikola byakolebwanga gwe kubanga oli wano oyombesa omukyala naye ate oyina ebintu byewakolanga mu nnyumba yammwe ng'omukyala wo tamanyi. Investigations nyingi nnyo ddala nga bwe nakugambye naye puroguramu y'olwaleero yanjawulo era ndowooza mulaba gye tugenda. Puroguramu eno nagambye giweereza abo bonna ng'osuubiriza omwagalwa okuba nga akwendako naye ng'ate gwayenda. Omwami najja ewa Aisha njaga kulondola mukyala wange naye ate nekikomekereza nga gwayenze nkutumirako gwe wenna gy'olina obuzeebwo naye kampumulemuko omukwano nkomewo ate tweyongereyo maaso ne puroguramu yaffe kankole ku nsimbi z'abakama bange mukulikeeyo ate mu bulango bw'abakama baffe kambatwale butereevu nate mu investigations zaffe tumanye gye byaggwera ye omwami yakolanga biki ewaka kubanga nakutegezezaako nti puroguramu y'olunaku olwaleero yanjawulo nnyo n'omwami ku luno ate tulina entambula ze tova ku ABS television oliko puroguramu Kalondozi. Ate bikola kiba bitulage wageranga omukyala taliiwo n'obikola bikola kiba bitulage okiwulira. Ojjukira ennaku ze watumanga omukyalo ono genda ku dduuka kiki wakolayo nga sinnabiraga mukyala ali mulwadde nga meebaseemu okikakasa naye ng'okimanyi bulungi nti nina buli kimu ekyali kigenda mu maaso mu nnyumba yo kitulage mbikulage ku bino byenva okukulagira okyambuusabuusa Toggwa muleka mwanserize n'okunseetinga mu biseera ng'okuseetinga ate biki toggwa nyama mazzi kyembadde nsaba babitulage ebyanga abirabye babitulage agambye tayina. Watumakoko omukyalo ono ogenda ku dduuka abale stock omukyala bwe yakwata ekkubo n'agenda walabibwako ng'oyogera ku ssimu olaba wayogera bulungi nnyo ku ssimu ng'olaga olina omuntu gw'olagirira era wayitayo dakiika mbale omukyala oyo n'atuuka yali mukyala era wavaayo bulungi nnyo nnyo mu nnyumba n'ojja ku mulyango osobole okurisivinga ate omugenyi eyali azze mu kaseera ako omukyala wo olwo ng'agenze ku dduuka okukubalirako stock era bw'oti wajja bulungi nnyo ng'okwatiridde mwana muwala ono n'omutuuza bulungi nnyo mu ntebe ng'olagira ddala nti ate waliwo ekyenjawulo kigenda mu maaso bw'otyo waggalawo n'oluggi ate biki ebyo n'atuuka okiwulira mu kutuuka n'ayingira bulungi nnyo mu nnyumba n'atuula muki naawe kyogamba ali otasobola kumanya wano mugayi n'akugjamu wali n'otambula nojja nowedda nkuba esimu nkulagirira bulamu gamba ki
olaba gusajja gwe olaba gusajja gwe olaba gusajja gwe nedda nnyabo sokoleke ekiwulire